Eggwanga tuyinza kuddira minisita wa byanjigiriza nga ne mubuuza ebbaluwa ye 6 tagiyina. Ate nga kuna ebibuuzo byadde birungi. Biri luddawo ebirungi. Mbuulira abaana abakoze P7 oba bakola P7 omwaka ogwedde ombuli abatula S4. Omuwendo gwali gumakinga ombuli abamala S6 n'abagenda mu university gwali jejimu. Eggwanga bw'oba oyagala lizimbiwe ku musingi omulungi okwata ebintu bisatu n'obiwa abakugu. Ekisooka byanjigiriza. Ekyokubiri bya bulamu. Kuba buli muntu yenna yeetaaga ebyobulamu ebirungi. Oba mwavu oba mugagga. Buli muntu yenna yeetaaga ebyenjigiriza ebirungi. Oba mulamu oba aliko obulemu oba mugagga oba mwavu. Netuyinza kuddira byanjigiriza bya ggwanga n'obiwa omuntu atasobola na kukwata baana be n'abazzukulu be basomere mu ggwanga. Mu bimu n'okubikolebwa mwe mulina okubba ebigezo. Sinakindi n'okulagirira abayizi. Nga amasomero gewega twegakola. Yes. Most private schools. Nezijja oli n'akola ng'atuzza abaana 10 naye nga manyi nti bw'anaafunako first grades at least 8. Essomero ejja kulabika mu mawulire ayongere okuba ku baana b'eggwanga. Kopa ebibuuzo era UNEB tesobola kumanya nti essomero likopa ebibuuzo ne batabisazaamu. Era bangi tubalabyeko nga bikwatibwa. In fact essomero balisanga nga lyabba ebibuuzo ne license basobola gisazaamu. Era nga gwe nannyini essomero kikuyisa bubi. So ebyokopa simanyi ayinza banga kwizera gye yasomera bo bakopanga oba mu kitundu kye kino kyakikira nga mulimu abakopa naye ate bwe tunakimanya essomero tujja ddirondoola. Lwaki amasomero ga gavumenti go tegalabikako? Mukola ki? Mugakoze obulungi. Amasomero omuntu akola obulungi tekyetaagisa kumala kweranga. Amasomero gonna agasinga gasasula mu bukedde. Bwaba wabulayo ennaku nga 2 ebibuuzo bifulume ababukedde balanga kubanga bukedde business. Lwakabane buli ayagala okulanga essomero lye ku byavudde mu byenjigiriza jangu osasule. Okiwulira so information sebo nsaba okutegeeza Honorable Kagame nti ekyo kimu kubiraga gavumenti nti nafu kuba bukedde TV na radio ya gavumenti. Ng'ovudde ku UPE ne USE waliwo new curriculum. New curriculum yandibadde nnungi naye simanyi tetwetegese bulungi nze bwendowooza tetwetegese bulungi mu nsonga eyo. Abasomesa tebanaba kugitegeera gisomesa n'abaana bennyini tebanaba kugitegeera. Ebibuuzo nakati mulimu mbaddeko n'omuzadde leero ku makya omwana we teyakoze bulungi nga bwe badde basuubira. Saayansi oyo yamukubye nembuuza kyavudde ku ki naŋŋamba naye pepa ya saayansi eyo yali nzibu. Mwali mu curriculum batandise ogenda nga bagiyingiza mpolampola ne mu primary. Mu secondary yo yazze. Naye olaba nga omutindo ogwo gwa education at that level tetunakutuukayo. Tulina we tubuuse. Abasomesa bennyini tebanakutegeera nsomesa ya kintu kino. Kati tebanaba kubabangula bonna bamalayo amasomero nga mangi. Yali ayogera ku byanjigiriza. Ng'oyagala okufuna population eri productive eggwanga liganyulwemu yatulinanye ebintu byenjigiriza. Ebintu byenjigiriza bino gwe musingi oba yentandikwa l'eggwanga okulaakulana. Twegomba nnyo abazungu abo oba ensi zaabwe zikuze mu America wayiywa naye ekyamazima batulinanye ebintu byenjigiriza. Ebintu byenjigiriza Museveni ne gavumenti ye okubanga eggwanga lyaffe lyonooneka atandikidde mu peesa eryo okutta ebyenjigiriza. UPE bw'ogitunuulira nzijukira lumu President His Excellency Bobi Wine bwe yali akola submission ezimu ku press conference ezisembyeyo yatugamba tunuulira abaana abatula P7 okuva mu P1 mpaka P7 otunule emyaka egyo egiyitawo ku baana abatandise P7 kwa 100% 30% ye batula P7. Nzijukira mu submissions ze nga tuli mu press conference gwolooza abaana abasigadde abalala balagawa. Statistics za Uganda zitulaga nti government ya Uganda omwana wa Uganda mu primary ali mu UPE bamusasula emitwalo 2,200. Oba kitegeera omwaka mulamba natuuka ku ssomero nga lya gavumenti tuli mu kuzimba structures za NUP okutuuka abaana bali mu break okutuuka ku baana nga wallahi omwana nga bali wali bayuuya bwayuuya nengula ebyokulya bya break bya mitwalo 2,800 navaawo nga nze kabaka
nga headmaster nambuza sebo ovuddewa kalidewe obategera sikwesimba just ebiri kanana navawo nga ndi kabaka headmaster nakuza jo nambuza sebo ngoyina ekisa obategera ekintu kifanagana bwe kito kati gwe osubira otya okubanga ente tojiwa bikuta osubira ojikala kati beoba engineers abencha kubanga ife tugenda kuvaawo Enefik Media. Mudakika ntono nnyo dakika 2 tujagala twogere ku byenjigiriza mu ggwanga Uganda. Ndowooza omulundi guno twalabye Kampala ng'edda mu kifo kya 17 gyetumanyidde mu bifo ebisooka atwagala kumanya ebyenjigiriza tugambe nti bitandise okusensera eggwanga lyonna. Kampala wetuukira okubeera mu kye 17 olabira ddala nga ebbali kanoze ebyenjigiriza tugambe nti gavumenti ekoze nnyo oba bannansi bazimbye amasomero mangi mu kyalo. Honorable Kwizera nange nja kwebaza abayizi abasobodde okuyita obulungi zinadde ne kato kange kahawa ne kafuna 7 yanadde musanyufu wakati njagala kutegeeza ekigambo kino mu lweta kyogedde ku nti ebyenjigiriza byongedde okusensera mu byalo kuba tebibaddeeyo. Kampala yabadde ku mwanju Kampala wakisa omukono one ekusookera ddala wakuba nti titugenda nnyo mu statistics za byanjigiriza bye naye ekyamazima kiri nti bannayuganda balinamuko ku busobozi bagezezaako okutandika kubanga sekita eno njagala tukkiriziganye nti yafuukira ddala almost private nti bannansi n'abantu abalala abamu abeesobola bazimbye nnyo amasomero kakati mu kuzimba amasomero ago agali private bakola nnyo okulanga results zivaayo oba oli awo okusobola okufuna bakasitoma mu bimu n'okubikolebwa mwe mulina okubba ebigezo sinakindi n'okulagirira abayizi nga amasomero gewegate wegakola. Yes, most private schools nezijja oli n'akola ng'atuziza abaana 10 naye nga manyi nti bw'anaafunako first grades at least 8 essomero ejja kulabika mu mawulire ayongere okufuna ki nga tuvudde ku ekyo ekyokubba oba bakoze batya kyejagala okumanya amasomero g'omu byalo gakoze bulungi ebitwale tusinga nnyo bimanya mu Kampala. Amasomero g'omu byalo ag'abannansi agaba private sagaba gakoze bulungi kati ndi mukuwa ensonga lwaki gakoze bulungi Bushenyi Mbarara Kisoro kakati abantu private people abantu abakoze essomero nga musomesa ono tugamanya Kagamo ono bwakola essomero ewaabwe Bushenyi ono we Nakaseke bwakola essomero lye Nakaseke mu mbeera y'okwagala okutumbula essomero eryo n'okwagala okutegeeza abantu nti essomero we liri afune bakasitoma afune abaana bakola obukodyo bungi nnyo okulanga results zijja bwe ziti results ne zijja nga abaana bayitidde waggulu naye ng'omwana ayise n'obubonero 5, 6, 7 bw'omuzaamu olupapula luli n'omuwa emyezi 2 alivayizinga n'omuzaamu olupapula luli tajja kusobola kulukola. Kankubuulire ebiseera ebisinga opimapima obuyivu bw'abaana ng'omwana eyafuna obunna mu P7 n'afuna scholarship n'afuna oba n'agenda ku kitendo oba wantawala wonna ng'ate yasemba mu kiraasi. Omanyi lwaki? Kubanga aba yayambibwako mu kufuna results zino nga ziri results eziri engineered eziri genetically engineered nga sizize ng'omuntu. So kyovola amasomero ago buli private sector bwe neeyongera mu maaso kubanga yeekwatiridde ebyenjigiriza tugenda kubanga olabanga amasomero g'omu byalo gafuna results ennungi naddala gali private aga government go tegawaya tosobola nakukyogera ku government schools they are nowhere to be seen in academic excellence naye ag'abantu sekinoomu abakoze amasomero ago naddala mu districts ezo eziri up country ojja kulanga bivayo bwe zityo basically kwongera kukola ki naye ekyo kirina okutuwaringa nga bannansi kubanga ebyenjigiriza gwe musingi gw'eggwanga kakati bw'onaaba olina omuntu ng'ali engineered genetically mu academics naye nga maaso eyo yagenda okubeera omusawo kitegeeza oteekeddwa okubeera neyanziza Honorable Kagame tugambe nti omukyala Janet Kataha ebyenjigiriza bitadde ku maapu okubeera nga tubiraba ne mu byalo nga Kampala egenda kukwata kya 17
oba Kampala bagimakinga bo ekyo kituufu nnyo kyoyogedde maama minisita Kataa Museveni ebyenjigiriza alina waabituusizza era naddala ku sayidi y'ebyalo kubanga luli tulina amasomero ge twalinga tumanye ennyo mu Kampala ga tumanyi ga State Parents ga Buganda Road n'amalala naye sa olwaleero enteekateeka ya gavumenti ku byenjigiriza ng'oggyeko amasomero ga gavumenti ne baawa abantu chansi bannabyanjigiriza bwe njogera ku bannabyanjigiriza ng'abo basudiiri ba minisita Miyingo kubanga bali mu gavumenti ne balina amasomero ag'obwannannyini nti gavumenti ya Uganda yawa omukisa bannabyanjigiriza okuyambako ku gavumenti kubanga bw'otunulira primary schools ezo ze tulina mu Uganda ntono tetusobola kubanga tusobola okusomesa bannayuganda bonna okubawa ebyenjigiriza ebirungi so gavumenti yateekawo enkola okuba nti bannabyanjigiriza abalina obusobozi basobola okugenda ne batandikawo amasomero okusobola okuyamba ku bannayuganda oba ku baana b'eggwanga kopa ebibuuzo era UNEB tesobola kumanya nti essomero likopa ebibuuzo ne batabisazaamu era bangi tubalabyeko nga bikwatibwa in fact essomero balisanga nga lyabba ebibuuzo ne license basobola ogisazaamu era nga gwe nannyini essomero kikuyisa bubi so ebyokukopa simanyi ayinza obanga kwizera gye yasomera bo baakopanga oba mu kitundu kye kino kyakiikira nga mulimu abakopa naye ate bwe tunaakimanya essomero tujja ddirondoola lwaki amasomero ga gavumenti go tegalabikako mu kukola ki mugakoze obulungi amasomero omuntu akola obulungi tekyetaagisa kumala kweranga amasomero gonna agasinga gasasula mu bukedde wabulayo ennaku nga bbiri ebibuuzo bifulume ababukedde balanga kubanga bukedde bizinensi bagamba ne buli ayagala okulanga essomero lye ku byavudde mu byenjigiriza jangu osasule okiwulira so sebo nsaba okutegeeza Honorable Kagame nti ekyo kimu kubiraga gavumenti nti nafu kuba bukedde TV na radio ya gavumenti era ekolera wansi wa UBC kitegeeza nti mmwe mudibaze gwanga nga muyita ku bukedde oba doyogera ku radio oba ku TV simanyi naye ogwo mukutu gwa gavumenti yes yandiba omutuufu naye bukedde ne kampani yo neya New Vision kampani ekola amagoba kampani ekola amagoba bange tono nnyo New Vision erina abaana beekozesa abasobola mu 1500 so it is a company ng'ekola ng'ate erina okukola amagoba kuba erina shareholders okiwulira sebo kakati kino ekyokulanga bakiteekawo nti gwayagala okulanga essomero lyo kati gavumenti fe tetulanga amasomero gaffe automatically omanya nti essomero bwewati nansana lw'essomero lya gavumenti ate kyetaagisa kyokulanga kati olwokuba tulina bannabyanjigiriza bano abataddewo okulaba nti baagala okuyamba ku ggwanga ate abantu babamanye kati batadde omukisa guno bakuteeka eri ewaffe mu Luweero n'ebitundu ebirala ekyamazima bw'oba onoonya environment ennungi omwana mwasomera tomuteeka wano Kampala omutwala eri ewaffe Ziroobwe banga ttaka libaggazi environment ebakkiriya n'ebirala so y'ensonga tewali kimula teriyo bino by'abantu bye baleeta ebyokwekalakaasa buli kaseera n'ebimoroka ebikadde ne bodaboda empitirivu nawudde namwe mugenda aba PLU bagenda kwekalakaasa PLU yatibekalakaasa lwaki anti nno gye muhozi bwamwogerera ebigambo ebingi eddembe lyabwe ne PLU nze sirwa PLU nze ndi wa NRM mwe ebintu emulina obyawula waliwo PLU ne NRM kakati ffe tuli ba National Resistance Movement bali babyawukana neyanzege agende wakansala ebyenjigiriza olina abaana b'osomesa bayitirivu we tuba tubitunuulidde omwaka guno waliwo enjawulo waliwo enkizo okusinziira ku mwaka oguwedde wadde district nga Kampala neze tubadde tumanyi ndowooza kuno omuntu tezikoze bulungi ebyenjigiriza obitunuulira mu Uganda biyina eddala gye byeyongeddeko neyanziza nnyo ekibuuzo ekyo kaakati gavumenti ya Uganda mu 1997 yateekawo UPE UPE oyo yayambako ko okusobola okuteeka abaana mu masomero abantu bakyanguyira naye emyaka egitambudde we tugenze mu maaso bateekawo USE ne tulaba abaana nga bayingira mu masomero ekikoze obubi emyaka gye gigenderedde maaso abaana batandise okuva mu masomero tebamalaako lwaki olw'obwavu obususse
abazadde tebakyasobola kuweerera abaana nga newankubadde bali mu UPE wekitegedde UPE wadde abaana bali mu UPE bateekayo akasente balina ka contribution ke bakola akatono naye olw'embeera gye tulimu ffenna mu Uganda muno nga yemukimanya ate naddala after covid obwavu bwagenda ne buyingira mu mayumba gaffe nti omuzadde n'omutuma seeti y'ebitabo ugateko kalaamu n'ebigenderako nga mu bimanyi tebasobola kumalako ajja kutwalayo omwana omulala atuule agendeyo wiiki eri so nolabanga ekigendererwa kya UPE kyandibadde kirungi naye nga kigenze kisereba era olaba nga abazadde afuba wakiri okutwala omwana mu ssomero mu private aga gavumenti agave asasuleyo ate nga nayo tagenda kusobolayo era ojja kulaba nga bebanayita basare ng'omuzadde asimbye layini anoonya basare lwaki ayagala mwana agende mu ssomero lyalowooza nti asobola okufunamu so naye ndowoozaamu nti no biserebyemukko ate kati jjukira ng'ovudde ku UPE ne USE waliwo new curriculum new curriculum yandibadde nnungi naye simanyi tetwetegese bulungi nze bwendowooza tetwetegese bulungi mu nsonga eyo abasomesa tebanaba kugitegeera gisomesa n'abaana bennyini tebanaba kugitegeera ebibuuzo nakati mulimu mbaddeko n'omuzadde leero ku makya omwana we teyakoze bulungi nga bwe basuubira sayansi oyo yamukubye nembuuza kyavudde ku ki naŋŋamba naye pepa ya sayansi eyo yali nzibu mwali mu curriculum batandise ogenda nga bagiyingiza mpolampola ne mu primary mu secondary yo yazze naye olaba nga omutindo ogwo ogwa education at that level tetunakutuukayo tulina we tubuuse abasomesa bennyini tebanaba kutegeera nsomesa ya kintu kino kati tebanaba kubabangula bonna bamalayo amasomero nga mangi ng'oggyeko government schools naye secondary private schools nga nnyingi abasomesa nga bangi so abasomesa bano tebanaba kutegeera ngeri ki yakutambuzaamu nsonga eno mu masomero so neweesiŋŋana nga competition between schools that are able to n'abaana batasobola babangula abasomesa ensonga ya curriculum yandibadde nnungi naye babangula abasomesa bategeere kati mubadde mugamba rural schools zakoze bulungi munnanga agenze n'ayogera eri beetaaya wagazi nti ne baba n'abavudde mu classrooms abaana babafulumira wabweru basobola okugenda ku faamu balina ebibira ajja kugenda ali mu swamp ategeere nti ye kino kyebagambye kifaanana bwe kiti kino kyekikola kifaanana bwe kiti amasomero agali mu Kampala gali mu urban setting tuli wafunda n'ebizibu byonna ebigendera mu urban setting so eri mu rural efforts ez'abantu abatandisa amasomero ebyenjigiriza bateekamu ssente zaabwe era ono tunira abasomesa abasinga waba akuba ekyeyo mu Kampala wano ajja kugamba nsomesa ne mu rural nga naye agendayo n'asomesa kubanga eri basasula omwana ojja kulaba omuzadde alina omwana mu lugoba akulidde muno omwana anzaala ya muno naye ng'asomera wa nakaseke holidde weetuuka n'akomawo oba n'asigalayo n'alima naye nga olaba nga waliwo gap nene nnyo ku masomero agali mu urban so yensonga ndoozeemu ereese rural schools okuba nga bakola bulungi kati neyanziza honorable ebyenjigiriza honorable Janet Kataha Museveni ndowooza bukyangajja waliwo enjawulo obuyigirize bwe buli butya awo tetujja kutuukawo tosobola kugaba ky'otalina bwe tuba twogera ku byenjigiriza kale mu minisitule mu bonna abalimu baligiwadde ekitiibwa mwawule nga yagatta yasoma kukola ki oyagala agende mu kuba ndongo omwawule yayiga kwawula imaamu yayiga kusaaza bwe buvunaanyizibwa bwe naye bakwata ekutiya oba twakulya mu byalo waliwo bwe basogola omubisi waliwo kye bayita ekitaliri kati bw'osanga imaamu ng'ali ku kitaliri wabaawo ekizibu eggwanga tuyinza kuddira minisita wa byanjigiriza nga ne mububuuza ebbaluwa ye 6 tagiina ate nga kulina ebibuuzo byadde birungi biriruddawo ebirungi mbuulire abaana abakoze P7 oba bakola P7 omwaka ogwedde ombuli abaatula S4 omuwendo gwali gumakinga ombuli abaamala S6 n'abagenda mu university gwali gyegimu eggwanga bw'oba oyagala lizimbibwe ku musingi
omulungi okwata ebintu bisatu n'obiwa abakugu ekisooka byanjigiriza ekyokubiri bya bulamu kuba buli muntu yenna yeetaaga ebyobulamu ebirungi oba mwavu oba mugagga buli muntu yenna yeetaaga ebyenjigiriza ebirungi oba mulamu oba aliko obulemu oba mugagga oba mwavu netuyinza kuddira byanjigiriza bya ggwanga n'obiwa omuntu atasobola na kukwata baana be nabazzukulu be basomere mu ggwanga ng'abakeeza ku nnyonyi ku kisaawe Entebbe n'abalinyisa mpaka Tanzania ne wanewa e Kenya yaddira ndowooza yali Jessica Alupo yali nze kanjogere ku Namirembe bitamazire Jessica yaddira saagala kwogera ku gwe yaddira mu bigere tujja kuba tubageregeranya n'abantu saagala kubageregeranya nja kwogera ku maama Namirembe bitamazire ebiseera bye yabeerera minisita ng'ensi yonna kabe mwana ng'amanyi nti ddala oyo maama minisita era ffe we twakulira twali tumanyi nti minisita w'ebyenjigiriza ye Namirembe bitamazire ng'era erinnya lye Namirembe nga wa mirembe era ng'atwala eggwanga nti yeetaaga omusingi omwana ne be yafunanga omukisa n'ayita P4 primary 4 ng'aba amaze okutegekebwa naye olwaleero omwana wesi 4 talina kyasobola yadde okukola lwaki ebyenjigiriza twabikwata ne tubiwa omuntu eyajja okutta okunyaga n'okuzikiriza twagera ku kitono kyakozeewo talina kuba kyasobodde okukola kwe kumukyusa okumujja mu ministry ye Karamojja olw'essente ze zaali zizza okuva e Bungereza ne bamussa mu ministry y'ebyenjigiriza yali amaze okuweebwa ssente mpitirivu era bali aho kunyagulula ggwanga lyaffe yensonga lwaki olaba amasomero nga gazimbibwa magye aga gavumenti twayogera ebyobulimba byonna no omusajja oyo ndowooza ng'oggyeko nze ku balabi be basinga okuvuma nze nkulemera ono naddako oyo ndaba lwaki bamuvuma nnyo kubanga ekibuuzo kye wamubuuzizza yakivuddeko tetuli ku buyigirize bwakulira ministry education okiwulira ssebo tuli nti tukanye nti mu maama Janet alina kyakoze ebyenjigiriza bisesetute ne biva mu urban areas ne bidda mu kyalo wetusuubira okubanga naye ndaba lwaki twawuvumwa nnyo bawuva ku mulamwa mbadde nkutemeratemera omusingi ebyenjigiriza bye baleese bw'oba owa ansa olina okulaga bw'ogifunye naye tosobola kugamba nti oyagala musomesa wa diguli ng'omusomesa okyamuwa emitwalo 25 kyoba okola omuntu omugunjufu bwegamba bugambi nti omusomesa wa diguli wa miliyoni 7 omusomesa agenda kutwala obuvunaanyizibwa obuddayo ku ssomero asome asobole okufuna ssente nnyingi bw'ogamba nti weetaaga okukola kalikulamu empya sooka otegeka abagenda ogisomesa naye abagenda ogisomesa tebamanyi kye basomesa kati gweoyagala muyizi yagifuna ati oba agitegeera ati mu bibuuzo bye bimu bye twogerako mulimu abatudde kalikulamu enkadde mulimu abatudde empya kati oyagala abaana abo bageregeranye eti onoba nenyaki empya n'enkadde zonna zaatuulibbwa mu 2024 twabadde ne kalikulamu za mirundi emeka enkadde nene empya gye twogerako kati be bazze okulangirira balangiridde nga bategeeza eggwanga mu 2025 naye nga n'abategeeza eggwanga tebamanyi kye bategeeza kuba nabo bennyini tebamanyi kalikulamu mpya nga mpunzika nja kusaba abazadde mwenna buli alina omwana wo maama oba taata teweekana twala omwana ku ssomero ly'olinako obusobozi togenda ku ssomero lw'okuba nayiba yatudde omwana ku ssomero omuteekeyo weewole looni asomeyo ttaamu emu twala omuyizi oba omwana wo ku ssomero ly'olinako obusobozi si ly'oyagala teweekana kuteeka mwana ku ssomero ly'otasobola naye kansembeyo ne kino nsaba buli munnayuganda buli kyokola kikole n'amaanyi naye ffeffe nyini tuteeke pressure oba akazito ku gavumenti eno etuwa ebyenjigiriza bye tusaanye okufuna kubanga tetusobola kufuna byanjigiriza leero birungi nga minisita akulembera ministry y'ebyenjigiriza ye mwennyini talina bisobozi bubeera minisita kuba ye mwennyini tasomangako
Sanga nyo tunulire mama. Ate lwaki tetumutulira nga minister. Mama yasoma. Bakwate Jesse Muyinga akiri mu ministry. Ategera kibayita ebyenjigiriza. Oluzungu lwayogera lufu. Muntu oluzungu tekitegera. Tetunagamba ko nti tamanyi kwogera luzungu. Tetwagala nawo. Nyo ke tudiscussing mama. Discussing mama. Juma. Twahayina ensonga. Juma toyinza okujja. Tetuli kubigizibwa mama Janet. Naye omulundi guno nyizo okkiriziganya ne twaha byayogedde. Bulijjo muwakanya. Twaha bulijjo tetukkaanya naye wakana mu ndowooza tuleka tukwataganye mu ngeri emu. Abaana mu comment basinga vuma Kagame ne baddako twaha. olwokuba nti tetukwataganye mu ndowooza. Ebigambo byange tebijja kwawukana nnyo na twaha era ekituufu kiri nti manyi nze nzikiriza nnyo saagala nnyo omuntu kuba namalala. Amalala gakulembera ekigwo. Ekituufu kiri nti omukulembeze akulembera Ministry of Education waliwo ebibuuzo bingi ku professional ye okubeera mu ministry eyo. Ekyamazima ye tuba twalocatinga ministries nga munansi yeetaaga okufuna services. Toyinza kumala gakwata muntu n'omuteeka mu department yonna nga tutunuulidde kye tuyita ethical behaviors. Because when you follow ethics mu public service baba bagana ku deploying omuntu oba recruiting omuntu mu position yonna nga to following ethics. One of the ethics is education. Kati omuntu ngo badominaho question ku education because webuuza papers kikwe basinzira okuwa omuntu okubeera mu ministry yonna. Kakati komo mu education. Martin Luther King Jr. yagamba yali ayogera ku byanjigiriza ng'oyagala okufuna population reproductive eggwanga liganyulwemu yatulinanye ebintu byenjigiriza. Ebintu byenjigiriza bino gwe musingi oba yentandikwa ly'eggwanga okukulaakulana. Twegomba nnyo abazungu abo oba ensi zaabwe zikuze mu America wayiywa naye ekyamazima batunanye ebintu byenjigiriza. Ebintu byenjigiriza Museveni ne gavumenti ye okubanga eggwanga lyaffe lyonooneka atandikidde mu peesa eryo okutta ebyenjigiriza. UPE bw'ogitunuulira nzijukira lumu president His Excellency Bobi Wine bwe yali akola submission ezimu ku press conference esembyeyo yatugamba tunuulira abaana abatula P7 okuva mu P1 mpaka P7 otunule emyaka egyo egiyitawo ku baana abatandise P7 kwa 100% 30% be batula P7. Nzijukira mu submissions ze nga tuli mu press conference gwolooza abaana abasigadde abalala balagawa. Statistics za Uganda zitulaga nti government ya Uganda omwana wa Uganda mu primary ali mu UPE bamusasula $2,200 oba kitegeera omwaka mulamba naye gwe tunulira oba weefumitiriza gwe ngaali wana abali ku program eyo n'abatugoberera $2,200 omwaka mulamba omwana asobola okudelivaringa kyosi kyomusuubiramu. Nze natambula ffe bino bya NUP tubadde mu kuzimba structures twali ekamuli mu constituency ya president Edific Media. Budiope constituency n'essomero ndyerabidde. Natuuka ku ssomero nga lya gavumenti tuli mu kuzimba structures za NUP okutuuka abaana bali mu break okutuuka ku baana nga wallahi omwana nga bali wali baayuuya bwayuuya. Nengula ebyokulya bya break bya $2,280 navaawo nga nze kabaka. Nga headmaster nambuuza ssebo ofuddewa oba kitegeera sikwesimba $2,280 navaawo nga ndi kabaka. Nambuuza ssebo ng'olina ekisa oba otegeera ekintu ekifaanagana bwe kito. Kati gwe osuubira otya okubanga ente togiwa bikuta gweosuubira ogikaba. Kati beoba engineers abenkya kubanga ife tugenda kuvaawo naye gwe tulina education system yaffe. Ekituufu kiri nti education ya Uganda nze sijja kupraising abaana bana batudde P7 because nabo otuna ebiseera byabwe bye mu maaso tebiriiwo. Webanga abaana batudde 2,000 P7 saawa zino wisawe ebbanga lya myezi mukaaga gena abaana basobodde okwenrolinga mpaka mu senior 1 nga nabo gena mu UPE nawo bennyini ba ministers tebasobola kusomesayo baana baabwe. Kale n'olwekyo muganda nge empumba mu ebigambo byange nze nkomerera era neeraliikirira era abazadde mbeeraliikirirako nti abaana baffe abasobodde okusoma P7 tebalina gye bagenda kulaga kubanga otunja planning ya government eno gyerina teriiwo solution ya kujjayo linnyo liri eryavunda tekeerinnyo eddala. Mpozi mbale njagala kugattako nti performance eno tugamba nti rural bakoze bulungi urban bakoze tebakoze kale bulungi.
naye wo analyzinga performance eyo kubanga kati wawa amasomero getumanyi nti abo abaana ebabeera nti balimu abaana 5 abaana nga 3 balina kufuna buna getumanyi naye nakubyemu torch nga abaana abasinga golaba nti yakoze bulungi atandikira ku 5 6 7 awalala waddako 12 13 19 ne bagwayo so performance wona analyzing a performance twaserebyemu ey'omulundi guno twaserebyemu ko okay